Ebbugumu ly'ebyobufuzi buli kiseera lyeyongera ng'eggwanga lyetegekera akalulu ka 2021. Waliwo abeeyise abakiikirira banneekolera gyange mu Kampala abavuddeyo okutegeeza nga bwe batayagala byabufuzi mu Kampala. Muno nga mulimu abatakisi, abatembeeyi n'abakolera mu butale baliko ekiwandiiko kye bakwasizza minisita wa Kampala Betty Kamya ku nsonga y'emu. Bano baliko n'ensonga ze boolese ze bagamba nti zibaluma nga bakola emirimu gyabwe mu Kampala ng'ekinyusi kibadde kya byabufuzi mu Kampala naddala nga waliwo okwekalakaasa. Waliwo okwekalakaasa ne kubeerawo ffe nga busaatu tetutunda ate batwogerako nti ewammwe eyo tetujja kujjayo waliyo okwekalakaasa. Ffe mu ebyo ffe tubagamba ekintu kimu nti batuyambe ebyobufuzi babijje mu bizinensi zaffe tutegeera obukunikuni bwabwe bakola eyo. Bano baweze okufaafaagana ne bannabyabufuzi abanaalemerako okukuba enkuŋŋaana mu kibuga Kampala. Honorable, nyongera okusaba mu ddoboozi ery'obwowambeefu abantu abategeka obwekalakaaso mu Kampala obamanyi ate baaliko mikwano gyo era wakola nabo. Minisita wa Kampala Betty Kamya naye aweze okubakwatirako ku nsonga eno. Ekiwandiiko ky'abasuubuzi kikoze eki kifunye era ngenda kitwala mu gavumenti mu kabineti ne poliisi Ministry of Internal Affairs bonna bonna abakwatibwako ekiwandiiko kino jakituuza ki olwekyo omuntu agezaako okuzanyira mu sizoni eno abanga nkima eri mu musiri gw'omuntu. Betty Kamya ategeezezza ng'ensonga eno bw'eteesigamiziddwa ku byabufuzi. Era bateesezza nti gavumenti efune ekifo ebweru w'ekibuga ekiwa abaagala okukola ebyobufuzi babikolere eyo. Ayagala okubasangayo bamusuubuzi agenda bakole ki abasangeyo era mbatusuubiza nti ekiwandiiko kyabwe jakitwala. Kyembagaddeko bazze nga basuubuzi. Kyemanyi buli muntu alina ekibiina kye kyawagira naye tebabitaddeeko bazze nga basuubuzi. N'olwekyo kitunuulira abantu bonna. Wabula ababaka ba Paalamenti baanukudde banneekolera gyange bano ne Minisita Kamya. Kati weebuuza nti poliisi ne UPDF abaagudde ku ba FDC, nze siri wa FDC, naye ne baguba Dr. Kizza Besigye bwe bato katono bamusuule kuva ku motoka wagulagwe wanze era singa kati mulamu might singa mufu yabadde wano mugundi yasinzidde wakati wenyini nga biseera biri bya walk to work. Weru ndowooza kikulu nti obukulembeze bwa associations eza taxi n'eza boda n'ez'abasuubuzi mu tawuni babijemu ebyobufuzi ndowooza kituufu ate kintu kirungi. Kinajjukirwa nti Pulezidenti Museveni aliko be yalonze okumuyambako mu kunoonya obuwagizi bw'ekibiina ky'NRM mu Kampala. Tekimanyiddwa obanga na bano banaakugirwa. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.